So nsanyusa nnyo bannaffe n'okubanga tusobodde okulaga Kenzo omukwano ffenna ne tujja bannamawulire mbeebaza nnyo Team Eddie Kenzo mbeebaza nnyo bafaani ba Kenzo yonna gye muli abatasobodde kujja naye nga bali naffe mwoyo mwebale nnyo okujja mwebale nnyo okwagala Kenzo. However tutuuse ku airport nga bwe mumanyi nti airport bagiggala so tewali activities zigenda mu maaso. Abakulu ku airport batugambye tetusobola kuyingira munda mu airport era ne batugamba tuveeyo ne tudde nebbali sawa no tuli wano ku Lido Beach tugezezaako okubriefingira bannamawulire ne bannaffe nga bwe tuzze ffenna ne bagamba Kenzo aba alina okugenda mu quarantine ye plan nga bwe inobeera ya 14 days so agenda kuva ennyonyi bwe erandinga basi ya Ministry of Health yamupiikinga ku nnyonyi kwennyini ne banne baali nabo ne babatwala mu quarantine centers ez'enjawulo buli omu gye yasazeewo. However naadde njogeddemuuko naye before netukkiriziganya nti singa kinaaba kiganye ekyokumu accessinga before kugenda mu quarantine tujja kupreparinga press conference ku hotel wanaaba gye tujja communicatinga ng'eri organized bulungi ng'erina social distancing bulungi ne bannamawulire twogereko eri eggwanga atubuulire bw'abadde atubuulire bw'awulira n'embeera bw'eri waali era kiki tumusuubiramu naye for now eyo y'embeera eriwo era bannaye mbadde mbeetondera nnyo however tekiri mu buyinza bwange okusalawo tumulaba oba tetumulaba naye nga mwebale nnyo okujja mwebale kutubeererawo mwebale kutwagala nnyo sebanga mwebaze mwaka ensuso nzera manager sebanga kulebaza nnyo muganda wange akensuso nga tusuulidde generally abantu bonna bakomawo ku muganga bakimanyi batuukira mu karantini Eddie Kenzo lwaki twafunye etegekero nti ye tusobola omufuna twasuubidde tusobola okusaba ne batukkiriza ne tumulabako nga tannagenda then n'agenda mu karantini kubanga eryo tteeka tewali kyakikolera buli omu alina oyita mu karantini naye twasuubidde nti okusaba kwaffe kunakkirizibwa okumulabako nga tannagenda mu karantini. However batunnyonnyodde ensonga zaabwe nga kitegeerekeka lwa nsonga tuli bangi ate okugamba nti tumu meeting essaawa eno Ministry of Health tennamwekebejja bikiso bijja kuwanvuwa osobola okutegeera nabo standi yaabwe. Kale katulidde kinaddako n'ekibuuzo ekirala kibuuzo baba manager kaki ekiddako nga wegambye kyekyo tulinda bwase tolinga in mu quarantine center gye yakyuzinze tujja kuba tubategeeza olunaku lwa press conference hopefully tuyinza ogikola ku Lwokubiri oba ku Lwokusatu naye nga tujja kuba tucommunicatinga location newa just kumanya nti tulina okugoberera ebiragiro by'abakulu masks zirina okubaako wadde yange njijjeeko butampanda bigambo mukamumanyi okweditinga gye bate bakulaba mimwa ne bakwogeza byotayogedde so tujja kuba tubabuulira naye nga hopefully Tuesday oba Wednesday tujja kuba tukola press conference ng'eri bulungi organized okusinziira ku biragiro bya Ministry of Health ng'eri social distance bulungi ne masks nga buli omu azirina ne buli kimu sanitization everything nga kiri set so kyekiddako as for now. Quarantine bwe naaba yakusasulira kasente ko bwe kali talina kyakikolera alina okasasula kubeera yakusasulira tezibula mukwate lwa nsonga otunulamu nga gavumenti erina ebintu bingi ebyokulaninga ogamba esasulire buli ajja mu karantini kiyinza okuwanvuwa naye si nyingi era sente weeks 2 obeerawo olaba abaddeyo emyezi 4 weeks 2 teziyinza mulema ekisinga otusanyusa nti kyonna ekigenda mu maaso agenda kuba ali mu ggwanga eyadiriisa okukomawo yabaddemu omukono gwa gavumenti okubanga komyawo Eddie Kenzo abantu abakomyewo bangi sikenzoika nga era ennyonyi yaffe Uganda Airlines yebakomezaawo so of course abamanyirawo nti gavumenti ebe etaddeko naye amaanyi gaayo. However n'emikwano gya Kenzo egimu egyenjawulo nabyo gikoze ekisoboka ebyebisinga ajja kuba abyogera kuba ebibuuzo ebisinga saagala mbimuddiremu nga byandibadde bibye kuba olwo abantu nga yayambye naye nga tayagala kumudisclosinga in public naye nga bambi tubeebaza nnyo bonna buli omu gyali mu ofiisi gyatudde buli omu kyakuze kyasobodde okusingira ddala bafaani bateekawo embeera nnyingi nnyo ku campaign ya Bring Back Eddie Kenzo
tube basajja bambi mwewe mbere bulungi mwera walo adabuzo nnyo kakati since nti leero tulemereddwa omulaba badde nsaba ffenna gye tuli tugenda kuba tumanya olunaku olutuufu lwanaava ku quarantine center naye tujja kuba lennaku 14 okuva leero so eyinza okuba either nga 8 August obanga 9 kinaasinziira enteekateeka benaaba eri tujja kuba tubannyonnyola tubadde tusaba omukwano gwe tumulaze leero tugumulage nga tumukima ku quarantine center wanaabaali nga quarantine ewedde tumulage omukwano n'okusingawo so mbadde mbasaba ffenna tweketeekateeke owaka t-shirt owaka masiki buli omu tusobole okulaba nga tumulaga omukwano bambi kuba ebbanga ddene lyamaze nga taliiwo so kijja muzzaamu amaanyi kulaga nti tuli omu naye. Manager, okusinziira nga oyogera n'omuyimbi abafaanyizi be basubire online concert. Ebyo tetunabyogerako lwa nsonga tubadde tufokasinze nnyo ku yokomawo so ebintu by'okudda mu business tugenda byogera nga setolinze in naye nga manager nyina complain ennyimba empya z'obadde otanga omuyimbi taliiwo mwazikolera Ivory Coast oba mwazikolera Uganda kubanga ndaba abayimbi abali wano tebasobodde kuteekayo waaka ate ndaba omuyimbi tabadde mu ggwanga naye waaka agatambula kakati Kenzo ngera iwe yabagamba ikanagambata onawo okasuula kalina making sure anti kamera kalina making sure anti kerisa tokasuubira kukasuula wantu ne kafa so kati nga kana kamba era jabadde recording ennyimba nyingi nnyo zetutadde ne zetutannata kuba okusinga badde ali mukola album egenda kuba efuluma ajja kuba babuulira ali mu compiling album ye then yashutinzeyo ne videos eziwera so yeye embeera bweri sente yo ya chama kamera kwata kuteekawo yagenda kuba Umulinde kwa mama senda kuzaka okwanda